Omutaka Ssaalongo Kigozi Rameka Nkobe ow'enkagamu ogumu abadde omutaka Ssinga Nagaya eyaseeredde gye buvuddeko olwaleero aterekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omutaka Walusimbi mbiro za nkya yakulembeddemu emikolo gy'ennono era Bazzukulu mu biti ebyenjawulo babadde mu bungi okwerekera Jjajjaabwe. Omutaka Walusimbi mbiro za nkya atenderezza omutaka Ssaalongo Kigozi ng'abadde empajiruwaga mu kika kino. Ekisooka tetugenda kuddamu kuwambaza muntu n'omu kifundikwa kya nzikirano okubeera ddala ku luggya okutuuka kasolya nga talina butaka bwe. Tetugenda kuddamu kuwambaza muntu n'omu kifundikwa kya nzikirano nga tugimwambaliza mu maka ge kubanga ennono yaffe eggwawo abantu obukulu babukolya mu maka gaabwe. Twagala omuntu n'omwambaza ekifundikwa ng'ali ku mbuga y'abataka. Twagala abataka bonna okulanga embuga zaabwe zibeerako ebintu ebisookerwako amaka n'ebintu ebirala ebiweesa omutaka oyo abaweddwa obukulu ekitiibwa. Jjajja Walusimbi asaba abantu okubeera balambulukufu mu buli kye bakola. Ffe mu nnono yaffe era twayongedde okiyisa okuviira ddala okuva ku luggya okutuuka kasolya entebe y'omukulu teddangayo okusulira obwereere. Omukulu bw'afa ne tutwala ebbanga okulinda okwabya ennyimbe kye kireese enzija, emituba, ennyiriri okubeera nga ziyingiramu abantu abatalina zibeeramu kubanga kitwala obudde nga tewali mukulembeze. Nga twayisa etteeka omuntu yenna okuva ku luggya okutuuka kasolya omusika w'olujja omusika w'ekifundikwa ekyo alina okuteekebwako nga tunakuziika muntu. Wabaddewo okusabira omugenzi era kulemeddwamu omusumba w'obusumba bw'ekikandwa Reverend Gerald Ssenabulya era alaze obwennyamivu olw'omulugube mu bantu ne batoka n'okunyaga ettaka lya bannaabwe. Amawulire agassanyu gerinda ffenna abali wano tuyinza obutaweza 2,200 mu 10 ffenna nga tukoze eki ago mawulire gassanyu naye ogenza otya ensero gitambuddemu otya ku bugenyi bwo ng'otambula obugenyi buno batolesola n'obudde kubanga abasinga obuntu n'obudde bannaffe mu kwogera. Bwe yajja kuno ettaka lye yatuuma oba lye batuuma public land n'atandika okulikutula ng'aligabira abeewaabwe baganda n'aligabira n'abagwira abatali bannayuganda baabwe. Kati eri alimazeewo alumba private mile abantu ko balina ebyapa byabwe gy'ayagala okutandikako. Niye abawala muli eyo muwoza abaana z'abaana bange twagenda wa senga wange singa senga alima okamala senga akuma abaana omwana ogwotakuumwa senga kimisa abaana amazzi mufiirwa kandi abaana amagezi bajja kula nga tebakola ki. Oluvannyuma lw'okutereka omutaka Ssaalongo Kigozi Rameka Nkobe ow'enkagamu ogumu omutaka Walusimbi mbiro za nkya Kikumba Makubuya Jjajja wakasolera mu kika ky'e Ffumbe atuuzizza Omutaka Nagaya Omuggya Kigozi Rameka w'emyaka 2 n'ekitundu. Katikkiro w'e Ssinga Nagaya Peter Kisitu musajja alidde ki ayanjulidde ab'ekika kino Nagaya Omuggya nga bwe yalaamirwa. Naŋŋamba muganda wange oyo Kigozi Rameka Erigi muzzukulu wange oyo azaalibwa Ssennoga gwe ndabamu okubakulembera ne bamuteekako abakuza 3 ab'emituba ng'owomutuba asooka ye Jjajjaffe Ndugato, ow'omutuba Kimwa muva abatwala obwa Nagaya. Omugenzi aziikiddwa mu fuuti 20 n'embuga ezisuba mu 10 ng'akalombolombo era wawumulidde ng'awezezza egy'obukulu 62. Poosiano Mukibi ne Jackie Nantale BBS Refina ageesigika.